Alright, nkwanirizaako nyogo wena atulaba na watuuliriza bampita Viki omukutu tuli kugwa Viki exclusive. Thank you so much for subscribing. Nzize nkutuuseko amawulire agatambula ag'omukyala Daina Nabatanzi okosaako n'omwami amanyiddwa nga Mr. Lee okuva mu ba B2C Entertainment oba B2C Soldier. So ekituufu ekikedde okubeera nga kibungesebwa ku mitimbagano okuva mu social media in-laws kyenzize ngende maaso n'okubeera nga tenkutegeezaako. Kansooke nkwanjulire sponsor waffe Hajati Kalodo onono ng'asomaddwa oba alombaddwa akugamba asangibwawo wakiso simu oyina ebizibu ebyenjawulo mu contacting ku namba y'essimu eyo gyolaba mu kitabo ekiri mu Crani esembyayo 067 buli kimu ajja kubeera ng'ate akikukwasaganyizaako ng'ayita mu kulombereddwa takozesa bikolwa bya kalogo kalenzi. Ndozaawo muntegeddewo so mwesige akulombereddwa business obulamu buli kimu kikyuke ne bobo oyagala kwogerako na muntu asekinomu. Kakati bw'omaze okuwa video like ntandise n'omukyala Daina Nabatanzi okosaako n'omwami Mr. Lee. Waliwo olugambo olukedde okubeera nga lusaturatinga ku mitimbagano kuno oba nga luyitaayita. Abangi tetusoose kuluwa budde naye ate oluvannyuma tutandise okuba nga tulufiiringa ne tugamba katujje tulusharingeko naawe aluwulidde nga tonnalukakasa oba naawe atannaba kuluwulira naye nga wandyagadde okuluwulirako. So waliwo ebitambuzibwa omukyala ono Daina Nabatanzi ennaku zino asula eri ew'omwami amanyiddwa nga Mr. Lee era mbu bagamba abasula sayidi z'ebusaabale eyo mbu omukyala ono bamulabako eyo ku majanga gyafubutuka wabula ate era bugatagata ku mbeera eyabaddewoko ku mukyala Daina Nabatanzi nga waliwo akatambi akatambula ye kennyini ng'agezaako okubuuza singa agezaako ng'abuuza ku mwami Mr. Lee butereevu ku mpewo za TV emanyiddwa nga BBS era ng'ono yadda mubuuzaako ng'ayita mu program ye gy'akola buli Monday to Friday manyiddwa nga kiri kitya. So omukyala Daina Nabatanzi kigambibwa ennaku zino bapepeya babiri era mbo bali mu mukwano n'omwami Mr. Lee tho nga Mr. Lee tavangayo kugamba public nti bali mu mukwano wabula ensi yonna ekimanyi nti Daina Nabatanzi mukwano gwa Mr. Lee ate ne Mr. Lee akizenga akitutegeeza enfunda nti oli mukwano gwe they are just friends ate era still waliwo ne rumors oba engambo endala ezitambula oba ezibungeeta nga ziraga bano ababiri bandibanga bateekateeka kukyala. Bwe njogera ku kukyala kw'ennaku zino ndooza kati bwe luba lugambo lwa nnaku zino tugamba okukyala kw'ennaku zino yeekamala byonna ow'emikolo kuba kati tuzenga tukiraba okukyala kw'ennaku zino kuli so expensive. So kitegeeze kibungeesebwa si kitegeezeddwa kibungeesebwa Mr. Lee ne Daina Nabatanzi bandibanga bano ababiri bateekateeka okukola ki okubeera nga munnange bayanjuligana era waliwo n'olugambo olulala olutambula olulaga nti oluwulirwa nga lulaga nti omukyala Daina Nabatanzi yali ateekeddwa okuddayo mu maka g'omwami oli Lwasa Emmanuel naye kiki ekyatuukawo mu masekkati g'abana ababiri mbwera ne Lwasa okufuumuula Angel Lwasa mu maka gali mbu yali ayagala kuzza mukyalo ono Daina Nabatanzi wabula nekitakola ki nekitasoboka. Ago tetugayinaako obujulizi nga naawe bwogalaba nange bwenziza okubeera nga ate nga kutegeeza kyolina okubeera ng'okola okufuna updates zonna kwekuumira ku mukutu guno Viki exclusive. Subscribingako bw'omala okusubscribinga nkusabye kwata mu kade bw'omala okukwata mu kade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo olobuli video yonna gye tugenda okubeera nga tuteekayo ejja kuba ekutuukako butereevu ku simu yo ku kompyuta yo oba ku tab yo. Bampita Viki omukutu nkugambye tuli ku Viki exclusive tewerabira video jimpeerako like okusubscribinga songa ate ne ba sponsors okuli Hajati Kalodo antumye nkujjukize yitayo singa onaaba oyina ebizibu tukwatagane mu video eddako. Bye bye.